mwoyo. Sisongoboli n'omusajja, sisongoboli na kawete, sisongoboli wazaalako, sisongoboli na byonna. Abantu bagenda kusinza Mukama olw'ekyo kyali. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Bali bamuyita Lucifer, nga tannafuuka Setaani. Wulirayo, waliwo ekisi. Nga tannafuuka Setaani, yali Lucifer, ekitegeeza omulungi. Mukama yamuteekamu ebisobo byonna eby'okusinza n'okutendereza, n'amussa mu kifo ng'asinza. Olunaku lumu yeerowooza okuba nga Katonda, ne yeeteeka mu kifo eky'okuba nga Katonda, kubanga Katonda yali amutaddemu bingi. Abooluganda buli Mukama bw'atuteekamu ebingi, tuteeka obuteeka kwetoowaza so si kwegulumiza. Kati n'amuteeka mu kifo nga bw'asinza avaamu amaloboozi agagulumiza Katonda, nga bw'agulumiza avaamu amaloboozi bamalayika ne bavunama ne bagamba osaanidde, naye n'akola amalala. Kyeva ayogera mu Yokaana n'agamba kaakati akaseera katuuse era nga akaseera ke kano noonya abanansiika mazima n'emwoyo. Sisongoboli n'omusajja, sisongoboli na kawete, sisongoboli wazaalako, sisongoboli na byonna. Abantu bagenda kusinza Mukama olw'ekyo kyali. Kaakati ekifo ekyo kiri empty. Njagala kwogera n'obuweereza wano. Mukama yimusiza Bajudith babiri twebaza Mukama. Katonda yimusiza Bajonathani twebaza Mukama. Naye Mukama akyanoonya. Mukama awaya Katonda yenyumiriza mu bintu bibiri. Ekisooka y'emmeeme zonna abantu bonna okulokoka okudda gy'ali. Naye ekyokubiri agamba ng'amaze okulokola emmeeme, ng'amaze okugitta mu Isirayiri, njagala abanansiisa mazima n'emwoyo. Ebiseera bituuse abooluganda, Katonda anoonya. Era njagala era nabo bana babiri basatu agamba nti Mukama bw'oba onoonya, mu MBALE tompitako. Mukama bw'oba onoonya, bw'onooteeka mu kifo abagenda okusinza mu mazima ne mu mwoyo. Nyinza okuba nga sogera na buli omu, naye nga wano waliwo omuwala w'Oluganda sisobola kuva katuuti wano zibiriza amaaso ge yimusa emikono gy'omupaala. Obwo bwe bubaka Mukama bwe yampa sizoni eno, bwe nzizeembuulira mu worship nights ne ŋŋamba abantu nti Mukama anoonya. Osobola okugamba nti yenze nsuunya Mukama. Mukama bw'oba onoonya MBALE tompitako nze siiriwo. Mukama bw'oba onoonya Bagobiiro tompitako Mukama. Leka mbeereko obupawu kubasinza, abanakusinza mazima n'emwoyo. Manika emikono gy'omu Mukama. Shanga bosika yabalala bosa. Bw'oba osobola okwogera mu nnimi yogera mu nnimi. Rinde bosandede bosa. Bangi abaava mu kifo ng'akafuba kabatutte. Bayimbi babeka Mukama bazaasitula, naye ne balyamu olukwe Mukama. Bayimbi babeka bazaateeka mu bitutte, naye ne bamuyuwa. Wanika emikono omusinza ali wano mugambe Mukama nyweza. Bali abali mu birala gwe tobavaako, gamba Mukama nze nyweza. Nyweza. Nze ye Saala yange yokka. Saagala abantu munjogerako nti yalina
You must say, "When you about this." Hey! Oh my God, I got something more than more. I'll take to the world. Jesus is more than gold. Give the Lord a hand of praise.
sisters, my friends.
sasa nawenenda kwa msiramu oyo. Olwalero sani badde kino kyendi. Sitaani akulaga ekiwago n'akusubya ki? Bwe nayogera n'omusumba wange ono bwe natera okumanjulira. Yagamba SYLVIA oba ofeera lafa. N'ankwata mu mukono ne tugenda ewaka. Nagamba oba bakugobe ewaka bakugobere. Naye togenda kweyambula mu ebyo. Nange nasalawo ne ngamba kangoberera omusajja Yesu atayiwa bamwesiga. Ensi n'abali wano mwenna njagala okwebaza omusumba wange omusumba Mike Matayo ali mu kituufu. Yatusembeza n'atulera naye teyakoma mu bufumbo paka leero abadde taata waffe awamu ne maama era nga maama ono gwe ngenda okwandula ndaze omukwano ne mmanya nze sanfunako omukwano gw'emmami naye bwe nkubira maama ono essumu abadde essanyu lingi n'andaga okwagala omusumba ono abadde naffe wadde nga tulina recalls atutereezezza n'atuwa omwaganya era n'omutuuka wano naye abadde mu lugendo lwaffe we namutuukirira nga ngenda okukola eno longi yansabira n'azizaamu amaanyi yali bize yali agenze na Nigeria naye n'agamba ngenda kulinnya nkomewo. Mukama yeebazibwe. Abooluganda njagala kwebaza Mukama kulw'omusumba Okomo ne mami Saara bannaye kubira Yesu yeebazibwe. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart.
seek anointing, now seek a glory. Yeah.
Yeah.
kwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Tekulina buyini kw'omukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya